bukyambeera ku mikolo sirabangayo mukazi gwe bagenda naye waabwe ku lunaku lwe lwa kukyala. Simulabangayo. Bakazi bonna tubasanga waabwe. Naye gwe ne musituka n'omukazi oba mwafubutuseewa ne mugenda naye waabwe ku lunaku lw'okukyala. Omukolo ogukolebwa mu Airbnb mbangulaba. Nze Calvin ebintu by'ekifere byonna mbimanyi. Naye nga lwaki mupangisa amaka g'omuntu okukoleramu omukolo ogw'ekifere? Naye owaaye bw'oba oyagala essente za wano bagamba bwe zikubula mu bulungi zinoonye mu bubi. Abantu ba wano banguwa nnyo okusondera essente ez'okwonoona naye bagambe nti njagala kukola bizinesi. Omukolo ne bw'oba togugwana obukadde 10 babuleeta, owaabiri aleeta, owazina aleeta. Bibonna baseke banguwa mangu okubiteekamu essente. Naye gamba nti nze njagala kukola bizinesi, njagala kwezimba, tojja kubalabako. Muli batuufu. Omuntu aba yakoze omukolo mu Airbnb nze ne bwe ntunula bwe nti mba mulaba. Teriiyo mukazi gw'osituka naye ku lunaku lw'ogenda kukyala waabwe. Eby'ekiferefere mba mbiraba naye nga muli batuufu mubamaleemu akajanja. Ye maama sente zo baazisonda naye yekero video jako kyayibwa abantu baba. Buno bwe bufere bw'omwaka 2015. Banansinisa ebinnyo omanyi bakambwe naye ezo omukolo guba gukolebwa mu Airbnb ate yalayisirayisi mbangulaba nyumba mwapangisiza mpangisa. Abaagala okugenda ebweru bantu bange temugwa mu bafere wendi okubajjukiza ng'emirimu gitambula n'ako akaba katambulira mu bwangu. Twetaaga abavubuka okukola nga bakiriina e Dubai abavubuka 4 sente oteekamu miliyoni 2 soogerangako input ekitegeeza akantu kano babeetaaga mangu akalimu kano okuva ku myaka 21 paka emyaka 4. Interviews tugenda kuzikola lunaku lwa Monday nkubiraako gye salary ali miliyoni 1.2 mugenda kubeera bakiriina Dubai ku bisaawe bya nnyonyi bavubuka mwekka twagala 4 eno mega contract babeetaaga Dubai. Noonyaako ku noti 767 oba noti 746524418 ogenda kuba onfuna butereevu naye maama ab'omukolo batukubye wununu.